abantu bengando mwalondana ani ani Bobi Wine wa mwa kalulu dakhamwa ko khama wakakhuma naishi kuma akati wakamwa batu kale katumukolere kyo musajja tumukolere kyo waliwo akatambi ka Robert Kyagulanyi Ssentamu akamaze okubeera nga kafuluma kano kaleese obunkenke n'okutya mu gavumenti ya Mwami Museveni oluvannyuma lw'okulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ng'atudde n'abasajja okuva mu House of Parliament eyeggwanga erya Bungereza mu kibuga London ng'asaba abazungu okuteeka ku Mwami Museveni envumbo. Akatambi kano nkakuleetedde ogenda kubeera nga okalaba gye buvuddeko ng'ayogerako ne bannamawulire yategeeza nti kituufu ye kennyini y'alina omukono mu kuteekebwa ku sipiika Anita Amongi envumbo. Byonna mbirina ogenda kubeera ng'obiraba mu ngeri y'emu. Katikkiro olunaku olwaleero atuuyanidde wali mu lukiiko lwa Buganda abakulu bwe bagenze mu maaso n'okuba nga bamugamba baagala kulaba kabaka wa Buganda. Abalala batuuse ne kuleve mugamba kale ffe abasobola okumulaba abalina obusobozi lwaki tomutulaga. Katikkiro ebigambo bimwonoonekedde. Mu ngeri y'emu tugenda kubeera nga tutunuulira ensonga ez'enjawulo. Waliwo abagambibwa okubeera nga beeteekateeka okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bamumiza omusu. Nabyo mbirina. Mu ngeri y'emu amawulire agagenda mu maaso ge njagala okubeera nga nkutuusaako ge ga Honorable Sseggona. Amawulire gengenda mu maaso n'okuba nga nfuna galaga nti omukulu ono essaawa yonna General Museveni amugonnomalako effeddene. Ono nno gwenjogerako wa NUP onaabiwulira. Mbaanirizaako buli omu gy'asinziira okubeera ng'atugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeera okuba nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Nate olunaku olwaleero katutandikirewo butereevu tugende mu mboozi zennina olunaku olwaleero. Mwami Mpuuga bwe yali ajja ku press conference nkubuulira mazima bwe yali ajja ku press conference eyo gyayogera ku parliament yagambira nti Mwami Kyagulanyi amuwulira ku nnyimba etagenda kuva mu NUP. Obutebe bwali busatu bwali butegekeddwawo era kwaliko bannabyabufuzi abaali bagenda okutuulawo. Bino mbikugamba kubanga naliwo. Waliwo Abedi Bwanika member of parliament Banya Kabonera, waliwo n'omukyalo yava Emityana Joyce Baaga yali munnamawulire munaffe. Era obwo obutebe baali bagenda kubutuulamu. Ekyabeekubisa mu mutima ne batabutuulamu nze naawe because bawerekerako Mwami Mpuuga paka ku mulyango. Of course mwekitiibwa Dr. Abedi Bwanika naye era si gwe gusoose nga yawukana ku ndowooza y'abaana Uganda. Abangi ennyo ojja kujjukira nti mu 2011 Museveni we yabbira plainly buli omu n'amulaba yali yeesimbyewo naye ate n'agenda n'ayimirira naye. Kyamala mu Bannayuganda amaanyi naye ffe tukkiririza mu kuwa second chance endala n'endala. Twagala nnyo ffe omuntu ne tumusoomooza ye alaga ekyamu ekimulimu oba ekituufu ekimulimu. Abedi yabeera ayogera nti ntambula nnyo nti ninya nnyo ennyonyi simanyi oba waliwo emmeeri etuuka e Bulaaya singa waliwo booda esobola okuntuusa e Bungereza nga nyina meeting zange esobola ogirinya n'engeri gye tukozesa nnyonyi zetukozesa ate kino si kipya nnyo ku nze z'emyaka egisukka 2 bwentyo bwe mbadde kubanga mbadde Bobi Wine ebbanga lyonna abantu abamu bo balabye entambula nga ndi mukulembeze naye munaasaasira njagala onzikirize ntandikireko wali mu lukiiko lwa Buganda olunaku olwaleero ebigambo bibadde bingi ebibadde bitambula ku social media. Kakati kino ekyaleero kitulaze tibibadde tebyakira ku social media yokka. Ebigambo bino bibadde bituukira ddala ne mbakulu abatwala obwakabaka bwa Buganda nga nabo bali batudde ku maggwa batudde ku nninga ku nsonga z'empologoma. Omanyi najja ne mbagamba nti Katikkiro bajja munnyonnyogera finally ajja kumala aseke. Olunaku olwaleero Katikkiro wa Buganda ayogedde Ssaabasajja Kabaka ludda wa gy'ali. Naye oluvannyuma lw'okwogera
waliwo ate abakyusizza olutambi. Katikkiro n'ava ne mu mbeera. Katusooke mu bigambo bya Katikkiro. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali bweru wa ggwanga naye gy'ali era abalamusizza nnyo. Katikkiro ng'amaze okwogera ebyo byonna nga bw'owulira oba bw'owulidde, nannyini Kampala University asabye Katikkiro okulaba Kabaka. Amusabye alabe Kabaka. Katikkiro amwanukudde bw'ati, amugambye ye lwaki mbyogera. Omukulu ono Katikkiro azze n'abanyumiza bunyumiza. Ssaabasajja Kabaka ali bweru wa ggwanga, ali mu bujjanjabi, abasawo baakola biki? Omukulu n'amugamba ate ffe abasobola okutuuka gy'ali abalina obusobozi. Wano we njagala owulirize. Obuganda nga bwe bulidde eddoboozi lyange n'ery'omulangira ndowooza mwaliwulidde. Ndowooza mwandikubye engalo ezisingawo. Najali omulwadde n'agendeeyo. Kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako. Oba oliawo ne tuutwalirayo n'akalagala akagamba akayinza okukola sibukagira nkomo mwebale nnyo omukole. Kale tufuba okulaba nti nyinimu waatali mirimu gitambula. Oweekitiibwa Agnes Nabulyankugu azaala n'ab'omutima. Profesa yabuuzizza nti abantu bayinza okugenda okulaba ku Kabaka. Kakati singa ngamba Obuganda nti mugende mu mulabe. Profesa olowooza abantu bameka banaagenda. Ennyonyi tiziibulwe n'ebifo. Katuleke. Naye Kabaka bamulaba. Waliwo abamulaba. Abagendayo ne bamulaba. Abamanya. Nange bimufaako mbimanyi. Era kyenvudde mbibagamba. Okay, ensonga yeeyo. Katikkiro muwulidde agamba nti ye bw'oba oyagala okulaba Kabaka ye waali olina kuyita mu ye yabalabidde. Oyo ye Katikkiro. Tebikomyawo, waliwo omulala naye agenze mu maaso n'okubeera nga abuuza ensonga y'okubanja Ssaabasajja Kabaka teri ku social media kwokka, nedda eri wangi. Njagala n'ono naye omuwulire tuveeyo eyo. Olukiiko luno luliwo mu nnono era lwatondebwawo okuyamba Katikkiro ne Kabaka okudukanya Obuganda. Tulina ebibuuzo bingi ng'abakiise bye batubuuza, naye Katikkiro bw'avaayo n'atuwa amawulire ago aba alina engeri gy'atuyambye okuddamu ebibuuzo ebyo. Naye njagala okuva waggulu nga nteesa bwe nti okuyambako Katikkiro n'abakungu ba Kabaka naffe okuwona ebibuuzo ebimu ebitubuuzibwa nga tuli gye tuwangaalira. Mbadde nteesa nti ababaka b'amasaza n'abakulu b'amasaza baweebwenga omukisa mu mwezi waakiri omulundi gumu buli saza, oba bagagasse amasaza 2 oba 3 nga bagasse, naye tufunenga omukisa ng'abakiise naffe okusisinkanangako Ssaabasajja Kabaka ne tukiika gy'ali ne twogerako naye. Bwe tuba nga tuzzeeyo gye tuli tuba tuyambako Katikkiro okuba nti tugamba abantu nti ye naffe Ssaabasajja Kabaka twakoze eki, twamulabyeko gy'ali ateredde ntende. Okwo kwe kusaba kwange naffe ng'abakiise. Ndowooza nti tulina ennyonta y'okusisinkananga Ssaabasajja Kabaka, oba oli awo n'amakula ne tugaleetanga
buli lwe tumusisinkananga. Kwe kusaba kwange ssebo sipiika ateesa nti abaami ab'amasaza n'ababaka b'olukiiko buli mwezi kabaka bagende bakiike. Owekitiibwa Lutaaya munnabuddu munna wangi abdeka Mutaaya munnabuddu munnaye omanyi kabaka yawooma n'akatagga. Bwe ngenda e Butambala kabaka gyatulambuleko, bwe ngenda e Mawogola kabaka gyatulambuleko, buli wembeera bwe ngenda e Bulaaya kati ate nammwe mwagala mufune omulundi gumu mu mwezi kwegamba kabaka ennaku 365 zijja kuggwako ng'emitendera gy'abantu tagimazeeyo mu Buganda. Naye bw'alabikako ku matikkira mu kugulawo olukiiko mu nguuka tumulaba. Ate mpozi gamba Oweekitiibwa Bakari Mutaaya nti mpozi baati bakuyita. Ekyo kirala singa kabaka ajja mu lubiri lw'enkoni bw'omubaka ow'ebuddu n'otayitibwa ekyo si kituufu. Naye okukola enteekateeka nti kabaka alina baminisita, waliwo abataka, waliwo abalangira n'abambejja, waliwo abakulembeze ab'ebyobufuzi, waliwo abakulembeze b'eddiini. Kabaka ennaku teziggweko nga tabamazeeyo okubayita bw'otunuulira ekibuuzo omusajja kyabuuzizza kirungi nnyo nti ne bannayuganda abalala abali mu kubanja empologoma ya Buganda babanja lwa nsonga kabaka tebamulaba. Emikolo mingi egibaddewo ng'empologoma terabibwako, wabula ekibuuzo ekyo Katikkiro akibuzaabuzizza era akizinzezinze okumaliriza nga takizeemu nga bwe kirina kubeera. Ne bw'otunuulira abantu ababadde awo bonna entunula gye babadde batunuulira Katikkiro ng'eragira ddala tetuli bamativu n'ebigenda mu maaso. Sebo olaba eno ku intaneti bikalubye n'abakulu awo w'otudde nga batandise okukubuusabuusa. Kino ekintu okizannye bubi. Katikkiro eno ensonga ogikutte bubi. Olaba abo abasajja abakulu batandise okwebuuza ebibuuzo kuba tebagadde kugamba dayirekiti. Ne babadde ng'abagamba tetuli bamativu. Oli okubuuza ebyo ebibuuzo oli natuuka n'okugamba oba tugendeyo ffe abeesobola, kitegeeza si mumativu ne by'omunnyonnyola. Katikkiro bwe tuba nga tuvuddeko eyo njagala kubeera nga nkwongerayo mu mawulire amalala. Njagala kutwalako gano si malungi era gali Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinziira ku bubaka Fred Lumbuye bw'alina. Omanyi waliwo ebigambo bye tasaana kuyisaako maaso, nga bw'obiwulira olina okuttamuko ebigere n'ogamba dwaki kizze, kubanga tuzze tubiraba. Njagala obubaka buno bujje nammwe mu bulabeko. Obubaka buno bwa nteekateeka Mwami Museveni zaalina oba zaali mu kupanga ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba oboolyawo okusaanyawo obulamu bwa Bobi Wine omukulembeze w'abantu. Kati mukulu Mr. President ne mukyala Babi Itungo mumpulirize bulungi nnyo obubaka bwammwe. Olunaku lwajjo olunaku lwadderwa mukaaga ku kitebe ekikulu eky'abakessi abaketta amagye n'ebitongole by'okwerinda ekya Ssemwai ekikuddwa omukulu James Birungi. Wabaddeyo meeting nga ne Yoseri ali ku ssimu nga n'omukulu Muhoozi Kainerugaba DDG Genetically Modified General oba Daily Drinking General Muhoozi Kainerugaba mwe yalondedde akayinja akapya kebayita Toxic Unit nga k'Abanyarwanda nga kano kakulirwa Afende Aine Abaho ono gwe bawadde mission empya ey'okutuukirira n'okusaanyawo Kyagulanyi nga anaaba asobola okuba nga amutuukako mu ngeri yonna, naye ntegeezeddwako nti ayinza okuba nga yakoze dda contact n'omukyala Babi Itungo nga bumanyi bambega asobola okutega ki programu kyonna nga tomanyi. So mukyala Babi Itungo nkutegeeza First Lady nti beera careful nnyo n'abakyala abakubira amasimu okubasinkana oba okusinkana omukulembeze olw'ensonga bangambye nkutegeeze nti gwe ne bbaawo muli soft target nti era essaawa yonna bandi batuukako ne bakola approach okubatuukako olw'ensonga nti Museveni ne mutabani we beetaaga agently nnyo Bobi Wine ng'avuddewo nga bakozesa ekitongole kya Ssemwai n'omukazi oyo gwe bayita Ani
abaho omukyalo ono nze mwogerako nnyo mu kabinja kabambega era asindikiddwa Museveni okumaliza Robert Kyagulanyi Ssentamu nga pulogulaamu yabwe yali oba nga tagenda kutuuka mu gw'omukaaga era ne Kabaka bw'atyo bwe yali era omukyalo ono atumiddwa mu mitenda mingi nnyo ku mission z'amaanyi nnyo okugyawo tageti za Museveni olw'ensonga nti akikoledde ddala. Mawulire si malungi ago era tusaba oba olyawo Mukama Katonda ebyabitwale wala ddala nnyo akatiko ekibiriti akamu ke tulina omununuzi gwe tutunuulidde agenda otutwala mu nsi ensuubize bwe biba ng'oba olyawo byebyo oyinza okugamba nti kale njagala kubeera nga naawe onkugjawo bwe manga nkugjewo njagala kubeera nga nkutwala mu katambi kano. Omanyi abasajja bangi bali eyo bo balaba nga Bobi Wine tagwanidde, abamu bakirabanga kujooga, abamu bakirabanga abaasoma ennyo, abamu baali baafuna emirimu mu opposition nga tebasuubira muntu mulala kujja kuwaguza. Kakati Kyagulanyi wano ye we yajja tayagala kumanya bitiibwa gasiya buloolo, akuba paka kuwulira bubi. Mbadde njagala tulaba akatambi kano. Akatambi kano kagenda tuwa bulungi nnyo gye tulaga mu story y'olunaku olwaleero. Kyagulanyi muwanguzi mu kaseera kano oyinza omutwala ng'omuwanguzi. Bw'oyinza omubala mu bafeeriya bw'aba mwana wo tosala nkoko n'olya. Kyoyagala ogamba nti famire wa Kyagulanyi Kyagulanyi mbulabanga feeriya is a winner. Bw'oyinza okugeragera nti Kyagulanyi mbulabanga feeriya. Yes. Omuntu alindwa nakugamba mu ne bamulinda mu nsi yonna ba prime minister mu America ne bwagamba ba Biden yatuula nabo, ba Trump ajja kutuula nabo, ba prime minister be Canada bawa bonna atuula nabo, bamulinda mu nsi yonna. N'ogamba nti toba proud ku ekyo. As a Uganda I'm proud. Okay. Ku Kyagulanyi. Yes. Omu ku basajja basinze otusomesa amateeka obulungi wano Segona. Kati abazungu bapima Segona ne Kyagulanyi bayinza okutwala Segona. Kyandibe kizibu. Kizibu si kyaliba. Kizibu. Naye nga bw'ogenda obba weeyinga nga mmaze omutudde bwoti n'oleta Lekikyala Wallo Development Center. N'omuleeta ku MDD Kyagulanyi. Tolina bw'oyinza kulonda Kyagulanyi ng'onaaliwa. Kati mu reality ate Lekikyala takyalabika. Ali fed up by nga bw'olaba Kaguta. Bwazaavu lugaba lw'omugumayo ba professor lugumayo bonna bali eyo yabagabira n'emmotoka juzi bakamuleeta okumuwa emmotoka. Okitegedde? Diguli ya Kaguta sigimanyi naye musomi yasome n'ayitawa Tanzania. Naye bonna ba professor bali mu ggwanga Uganda batanga ddoyi basomesa Makerere bonna bafukabira bufukamizi. Baavadde mu kusomesa Makerere bali Kyaddondo bafukabirira buli lunaku bali ku ntebe wa webaljo. Kakati tolina weza gamba nti famire ya Kaguta ndi yakola feri yatesobola. By the way bannaye tuleme kweyisaako. Nze nakye ndowooza ngamba emyaka 4 nga nfuga ensi Uganda nga ngifuga Mirembe Kyagulanyi yalivudde wa to stand in Kaguta's face nga buli kimu kikola bulungi. Yes, nakugamba Kyagulanyi yali badde na wakale abantu bali badde bamukubana bukubi. Okitegedde? Yes. Bali badde bamukola ki? Bakubana mukubi. Bamukubana bukubi lwaki otusumbuyira omuzeeyi waffe? Kubabala boli akoze bulungi. Yes. Kati kitegeeza gwowa ono gw'omuwadde platform mufudde kyali. Okay, bw'omala okutegeera ebigambo by'oyo omukulu nojja n'otunuulira simanya Abedi Bwanika, n'otunuulira simanya Mathias Mpuuga. Ate nno Mathias Mpuuga ekintu kyamuliiridde ddala nga bwe tugenda otunuulira mu maaso awo. Naye ebigambo omusajja ono byayogerako katugende mu katambi kembadde mbagambye. Nkugambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu wallahi guys si wa bulijjo. Bobi Wine si wa bulijjo, ojja kumpakanya oba ogaane. Kana akatambi kengenda okulaga kakwoleka ti Bobi Wine yali teyeesoma bwe yagamba nti kituufu nze nateekesa Anita Amongi n'abo sanctions. Era wano mukana akatambi kikulaga ti Bobi Wine asobola okusinkana omuntu yenna obudde bwonna ekiseera kyonna gw'ayagala gwe yeetaaga mu nsi yonna. Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era baali bagamba mb'omuntu wammwe yava ku byobufuzi yagenda kuyimba ali mu kola sente njagala ne kano kalabe
osinziiraawo otandika okompeyalinga gwe gwowagira n'ono oba oliawo naddala mwabali ku opposition mwepime nga mumanya minzaani weegwa. Bino bye bigambo kano ke katambi. Now that I'm here in Parliament, I would request you, the members of Parliament, to raise our voices more and more, but also to help us call for sanctions, for punitive measures against General Museveni. You have the Global Magnitsky Law, which General Museveni fits in so perfectly, and not just him, but many other human rights violators. There are travel bans and travel sanctions that can be slapped on them. We strongly believe that if these measures are evoked, it's going to save our lives, because the people violating human rights with reckless abandon, they do it because they don't expect any sanction or any repercussion. But when they see the sanctions beginning to bite, they will step back, and this will be life-saving. So, sanctions. Please call for sanctions against General Museveni, travel bans, and call for disassociation with this regime. It is a taint on your good image when a renowned dictator is seen standing shoulder to shoulder with a leader from a respected democracy like this. Of course, we request for friendship and bringing us close, because we are the government. Baganda bange bwe bakugamba nti Bobi Wine si wa bulijjo, baganda bange bw'olaba General Museveni ng'akwata buli musimbi gw'alina ku akawunti nga gumalira kukukakkanya Bobi Wine, nga gumalira kukulwanyisa Bobi Wine, nga gumalira ku Bobi Wine n'ekibiina kya NUP, tobiyita bya muzannyo. Muganda wange ono omusajja si wa bulijjo. Bobi Wine si wa bulijjo. Eyo awola bye batudde House of Parliament eya London. Mu ngeri yemu Bobi Wine wano yali abategeeza nti corruption is a cancer and we have to nagamba nti corruption is a cancer and we have a zero tolerance to corruption. Ye Robert Mitembo Kyagulanyi Ssentamu omuwulidde bulungi ye nga akugamba yes ne mwami Museveni twagala mumuteekeko sanctions. Buli omu amwogeddeko. Jjukira babagamba nti bagenda kwongerako sanctions endala eziwerera ddala 2. Gwabuusabuusa Bobi Wine simanyi kikyamu kikuli ku mutwe. Era bwe mbeerawo ne ndaba Besigye ng'ajja ayogera ebigambo ebitakwatagana ebitagatta neewuunya ne ŋŋamba ono ekituufu naye alabika tayagala kujjako Museveni. Bano be baagala okubeerawo just nga bo bali mu muzannyo gwa byabufuzi, kubanga sisuubira nti Besigye yatuusaako wano General Museveni, kubanga mwami Museveni ne bw'ogamba omusitresinga otya wane waka omuteekako obunkenke butya nga tebamuggyeko buyambi eyo gy'abujja, toyina kyojja mukola. Engeri y'okukakanya mwami Museveni muleke waka abe n'amaanyi, temako obuyambi, amaanyi gajja genda gokka nga gakka okwate kiwedde. Gano ge mazima. Lwaki mulowooza kati adduka misinde enjabala? Lwaki mulowooza ekwagamba Europe yamumma sente, World Bank yamumma, IMF yamumma, ebitongole byonna bimummye sente? Olwaleero ayeeweze mu Bachina avuddeyo ayingidde mu Buwarabu, nakugambye gye buvuddekaawo yeewoze kumpi obukadde bwabadde 19 obwa dola awo mu Buwarabu. Kakati nkugamba yeekwata ku bisubi oye Robert Kyagulanyi Ssentamu known as Bobi Wine. Njagala kubeera nga nkwongerayo ebigambo tukyalina bingi kamala byenjagala tubenga tutunuulirako. Mu ngeri yemu wano njagala otunule owulirizeewo Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku dumadde lwaleero agenze maaso n'okubeera nga atuteerayo obubaka bwateereddeyo. Agambye they try to bury us, bagezaako okutuziika. They didn't know
we were seeds. Tebamanya tife twali nsigo. Jukira ensigo bw'ogiziika mu ttaka ate emera bumezi. Bw'ogireka kungulu eyinza okukala kati giziike n'okuvundeevunde emale emeruke kuwa ebibala. Ye Bobi Wine mu ngeri emu ayongeddeyo Kyagulanyi Ssentamu n'agenda mu maaso n'okubeera nga tuterayo post n'agamba nti no Madamu Teacher Nambooze nze mulina. Ekyo kitegeeza ki eri ggwe awuliriza nti Madamu Teacher Nambooze nze mulina? Yes, kitegeeza mu kintu mwali amulina. Wano we tugenda wali fanene njagala otegeerewo, saagala nkubuzeebuze. Njagala kutegeeza nti olunaku olwajjo President Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze eri okuziika mwannyina oba muganda we. Mu kuziika omukulu amanyiddwa nga Muwanga Kivumbi yabadde n'emikolo ewuwe oba ewaabwe. Naye kwegamba yasaakadde n'adduka agende mu kuziika oba okuziikirako mukama we. Bobi Wine bwe yabadde ava mu kuziika yakyamyeko ewa Muwanga Kivumbi ne bamuwa ente oba olyawo ey'ebbaasa. Mu ngeri emu Muwanga Kivumbi Bobi Wine wano n'abanga eyamuggyeko enkoligo oba envumbo oba okugamba ekisaakaate abantu kye babadde bamutaddeko. Jukira Muwanga Kivumbi y'omu ku be babadde basibidde ekikookolo. Kakati olunaku olwajjo kiringa Robert Kyagulanyi Ssentamu eyamuggyeko ekikookolo. Bwe yategeezezza ebigambo bino yagambye nti mmwe mwenna aboogera ebyammwe eyo Muwanga Kivumbi mumuleke. N'agamba waliwo abakola ebikyamu abo babikole ku lwabwe so si ku lwa Muwanga Kivumbi. Wano Kyagulanyi yabadde akuba mpuuga. Jukira kana akabinja njagala otegera amagezi ga Kyagulanyi. Kana akabinja kali wansi wa mpuuga. Naye ate kana akabinja okubeera wansi wa mpuuga waliwo abaagala ennyo mpuuga n'abali awo mu masaŋŋanzira. Kakati Muwanga Kivumbi oli kyaliwe gwamaze naye emyaka mpuuga. Naye kakati kino Bobi Wine kiyakoze alinga eyamutaddemu n'amuwa akalembereza n'amugamba waaye si bwe yamugambye naye nkugamba kati ki oba olyawo Muwanga Kivumbi kyalina okulowoozaako. Bw'abanga oyo omusajja akuwadde ebigambo byebyo njagala owulirize oba tusooke tulaba akatambi. Katusooke tulaba akatambi then nzije nkugambe. Njagala kwesa guno mukisa kuba mbadde sijjanga kenu ate bingi ebibadde bitambula mbadde nga mubiwulira. Yes, waliwo ebitambula tetulina kyetukweka tukikolera mu lwatu. Naye abayingiza Honorable Muwanga Kivumbi mu bikyamu by'abalala njagala mu kikomye. Nze sikweka. So bwe simuyinaamu yadde ekibuuzo n'ekimu. Muwulirize nze ekikyamu era nkiyita kikyamu. Naye saagala mumuteekeko kintu kyonna kyonna. Nze kyembandabye nsukibagamba naye siina kyendaba kikyamu. Ono abadde minisita waffe owa finance atulaze bingi nnyo. Nze kennyini kuba alina obumanyirivu bungi naddala mu okubalirira ssente n'embalirira y'eggwanga n'ebyenfuna. Kati ati nange amumpa kati namulabirangako nnyo ne we nali nga nkula. Kati mbadde mubuuzanga mbuuza Honorable bano bakola bino bakola batya buvulugu bwe bati mu parliament. Ye munange babukola tine mu musirika ati tetulina buyinza. Kuyina obuyinza. Nengamba tukola nkola byenkola. Naye nkwenyumirizaamu ssebo era tukyakulinamu essuubi lingi era njagala obasaba muyimirire naye mumuwaatire kubanga tumulinamu obwesige abantu batuwa confidence munfuna bulungi newankubadde waliyo abakulu abakola ebikyamu naye waliwo n'abakulu abakola ebituufu nfuna bulungi mulayamamba aleme kubaeromu avumaganye ekika kyonna. So simo njagala okwenyumirizaamu webale nakompita yompise nkusazeko okusaze towaleko nzikiriza kusalako kati ndowooza ne bwentima. Okay, akoke katambi. Bobi Wine wamala okugamba ebyo ebigambo. Wulira, bw'amala okugamba ebyo ebigambo tolirakisinga. Wabula ddayo weechecking mu mutima gwo omanye ensobi ki ze mbadde nkola. Nsobi ki ze mbadde nkola weerongoose. Kubanga twamaze okitegeera nti already kakati gwe Muwanga Kivumbi president akuyambye akuggyeko ekkoligo n'ababadde bakuvuma bagenda kulindamu.
ne Bobi Wine mumwegendereza ye muntu asobola okuwa omuguwa n'agukasukira kakati oyo ye alinge yamukakanyiza na musaku hold Mpuuga n'amulekamu kimulye kakati Mpuuga wange no sigalira mu bbanga weewano nti Muwanga Kivumbi ng'ono amaze okumussa wano kuba mazima gali nti Muwanga Kivumbi kye bamulaze ayinza obutaddamu kola bya kisiru Mpuuga osigalayo wali n'Abedi Bwanikawo bw'omala okusigala n'Abedi Bwanika kakati tujja ku Sseggona gw'obadde weeyibaala Sseggona amawulire gennina genjagala okubeera nga nkutuusaako galaga nti oba oliawo essaawa yonna General Museveni yandimugonnomalako eddimo essaawa yonna yandimugonnomalako obwa Ssaabawole obwa yandimugonnomalako obwa babuyita batya obwa Ssaabalamuzi okulondebwa ku bulamuzi yandirondebwa ku bulamuzi bwa kooti enkulu oba gye twandiise High Court. Yes obudde bwonna ssaawa yonna omukulu Sseggona yandigwa mu bintu essaawa yonna nkugambye obudde bwonna okusinziira ku information gye ngenda mu maaso information nagifunye lunaku lwajjo ng'egamba nti omukulu Medad Sseggona owa Busiro amazima gali nti yandigwa mu bintu okulondebwa ku bulamuzi obwa kooti enkulu High Court anytime from now kakati gwe Mpuuga oba osigadde mu bbanga kubanga ali Bobi Wine amaze okulaga nti Nambooze nze mulina ekyo kimu agenze wa Muwanga Kivumbi babanzeewo enkolagana eyo enkolagana togiyita nnyangu okitegedde bulungi then awo ng'ovuddewo kakati gw'osigaza Abedi Bwanika naawe ng'omuntu bwannamunigina jjukira naye yali abaze ne bamwokya Mpuuga ne bamwokya alina akabadike ke yali abaze ne kagaana okukola kakati ebintu bwe bityo bwe biri bwe bityo bwe bitambula sayidi zeeyo ngenda kubeera nga nkutuusaako ebintu ebirala nga bwe bitambula kye saagala kubeera nga ndekayo kwe kubeera nga nkubuulira nti gye buvuddeko awo Bobi Wine yakakasizza nti ye muyeekera era bwe yavudde n'ategeeza nti ddala kituufu njeekera General Museveni yes yamaze n'atubuulira mazima nti nze njeekera era njagala kubeera nga nkulekerayo akatambi njagala owulirize bye bakola abaana be bawamba abawagizi ba Bobi Wine njagala ebigambo bino obirabe Martin alojja embeera ey'ekkomera abasibe gye bayitamu era bye babakolako bababuuza kimu Kyagulanyi yaani Kyagulanyi mumukolera ngaani Kyagulanyi abawaaki nange nno bye bambuuza lwe bantwalako ekibuli awo ku Ssemwayi nange bambuuza ekibuuzo kyekimu embaga munnange nze nkola mawulire abasajja baali bandidde abasajja baali bandidde boy namalayo olunaku lulamba naye olunaku olwo nalutegeera munda wawonya ekivundu balinga abasibirayo oba biki mwana kale kansooke mbalekereyo akatambi kano wabula njagala kubeebaza mubadde bawuliriza balungi okuva gye tutandikidde mwebale nnyo mwebalire ddala erinnyo lyange lino we lyasigala kuba omusajja yansamba engatto n'erinnyo ne livaamu naye nga ekimbuuzibwa kimu lwaki owagira Kyagulanyi lwaki Kyagulanyi abawaaki by'ebibuuzo bye batubuuza bye batulemerako ekisinga okunnuma kwe kubeera nga eggwanga lyange naye webamanyayo nabaga ndi Muganda nagamba mubaga mugenda tukola ki olulimi olwogerwa eri Luswayiri na Lunyarwanda zennimi ezoogerwa mutunulira abanogaba batwagaza kiffe olw'okuba nze muwanga kyovola abatutulugunya bannaayi babuulire ekyamazima sajja bampisa bubi bingi bye bankola era omubiri gwange essaawa zino ndi ku ddagala bakama bange bantutte kyekaapu netandika okubanga teebwa eddagala ly'enjawulo okunzijamu ebyo ebyankubwa mu mubiri kuba drooni eno nga yakukukwata bingi ebyatukolwako emikolo bwe muli okubwe n'owulira ng'empisa ekkubiddwa naye nga tolaba olw'ensonga bakusibye kantuntunu
era kyova olaba naddukiddewo mangu neŋŋamba bakama bange ku kitebe ekya NUP basobole okunfunira omusawo ankoleko era natandise okujjanjaba ofune okujjanjaba naye ambako mu kooti looya wange Katana ne Musisi ne Samimu Malende eniwa mwebale nnyo kuba mwenna nkimanyi pulinsipo Kyagulanyi yansobola okunsindika nesikutadde n'olubongoya muyiyeewo omubiri Joel Sonyonyi bannaye NUP ne bannayuganda mwenna munnyambye nnyo ekereziya ennyambye obwakabaka munnyambye engeri gye ndi mutongole wa kabaka nammwe mutaddemu amaanyi okulabika nti munnyamba mbeebaza n'abantu sekinnoomu abalonzi bange abekyengera mukoze omulimu gw'amaanyi okulabika nti mundabirira ate ekitalya yembadde kuba n'ekitalya naye ate mawulire mabi kitalya mawulire mabi musula bubi musuza kagongo tosobola kwegazaanya komera lijjudde abasibe bangi emmere kyakyu nze nali sirabanga muntu alya mmere ng'emmere eringa yambibwa eringa oba ya kisolo ki emmere embi nnyo ey'ekitale n'otunuulya emmere olanga n'amaziga gakuyitamu era nsaasira nnyo bannange abakyawaganudde ekitalya kuba nayo si walungi abali mu byobufuzi bannange kati ekitalya bawerayo 32 nga bali eyo abalala babasibako misango mirala ne babawula ku byobufuzi babajwetekako emisango emirala oli ne bamukwatira byabufuzi ne bamuteekako defilement ne bamuteekako robbery nabo bali eyo bangi kati ate abo ezo fayiro zaabwe tebabaleeta bali ku limandi bamazeeko emyaka emiyitirivu bali ku limandi tebabasaliranga bali eyo naye nga tebalina misango wabula byabufuzi nakubazuula nti tebagenda kuwagira NRM kati ekyo kyekibasibya naye bannaye nsaba alina omusibe we yenna mu kkomera kola ekisoboka bambi omukyalireko omuyambe okibakisoboka omugulirako okulyoka mugulire kuba embeera eri mu makomera mbi nnyo era kyokola nze okwebaza Katonda olwekyo kyenayitamu bwawe nabwevu leero ndabikidde wano nga nzize okwebaza Katonda bwekyamazima okuva kwange mu nkomera okuva kwange mu safe house gye natwalibwa nga simayina musango gw'envunaano gaali maanyi ga Katonda era kyova olaba leero nzize ku ekereziya okwebaza Omukama ku kereziya yange wano ekyengera kubanga wembadde wensabira okuva edda nedda era wenzize okwebaliza Katonda olw'obulamu bwange okulabika nti ndi mulamu kuba nze nali simanyi ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi gwa January ekyangwako ttawuli ennabweru awo nali ku bodaboda dulooni kulado ne patulo ezantayiza sajja ne bavaamu ne batandika okunkuba ne bankuba ebigala by'emmundu ebyankolebwako bingi nnyo naddala mu dulooni omwo nga sinnatuuka mu kifo ekyo ekya Sefaus bantulugunya buli nnyingo yonna ne bagikuba awo wennyini ennabweru ku ttaawo ku kolansi erinnyo lyange lino we lyasigala kuba omusajja yansamba engatto n'erinnyo ne livaamu naye nga ekimbuuzibwa kimu lwaki owagira Kyagulanyi lwaki Kyagulanyi abawaaki by'ebibuuzo bye batubuuza bye batulemerako Kyagulanyi abawaaki abawa ssente mmeka lwaki mumulemeddeko naye ng'ekyamazima okwagala omuntu n'okuwagira omuntu si musango nange kyekyo kyenzikiririzaamu ate ndi NUP ate ndi kansala ndi mukulembeze w'abantu mu kibiina kyange ekya National Unity Platform gwe musango okutufunaanya batubuuza ki kye tuzzaako ekyamazima tetulina byakulwanyisa byonna wabula batujwetekako bantwala mu kooti maasho bantute mu kooti y'amagye nze siri musirikale ndi civilian naye nga byonna bijweteke tobolaba byonna we nabitunuulira ng'ebintu nasibwa mu kasenge mu safe house akenzikiza nga n'akamuli okufuna empewo olina kukutama wansi waluggi osobole okufuna omukka gw'ozza byonna ebyo neŋŋuma ensaba Katonda wange ne mugamba Mukama Katonda kati gwe byonna gw'omanyi wendi era gwasobola okunzigyayo era kyova olaba mpitidde wano
kwebaza Katonda kuba nkimanyi maanyi ga Katonda tewaliwo munene yenna wabula Katonda ye yannyamba okulabika nti nva mu mbeera gye tulimu safe house kuba nzibu nnyo okukuba bakuba ku makya bakuba akawungeezi mpe buli kadde naye ng'ebibuuzo bakubuuza bye bimu muzzaako ki ani abawaga ani abeeyunuza ebyokulwanyisa mugenda kubijjawa naye nga tetulina byakulwanyisa kubanze bankwata siina yadde ekikwanso siina yadde akasaali naye ne bantwala ng'omuntu omumenyi w'amateeka ng'omuntu omutemu ng'omuntu omuzzi w'emisango bankwata nzekka naye mukunkwata waliwo gye bali bansoosezza mu godown ne bazuula nti nze ne batumanya nti ono engeri gyali mukulembeze tayeetaaga kulaba bali natunulako bantu batono nataba ku bantu nga 3 katono nnyo ne banzijjawo mangu ne basobola butuuka mu kasenge nzekka nga tebaagala njogere nabaki n'abasiba abalala be nasangayo wansi mu kinnya gye baabasibira bannaabwe ti nze ne bannyambusa mu kasenge nzekka ne bayiwamu amazzi ne balyoka bakuba kiboobo ne bakusambasamba buli kadde ne bakolako interview ez'enjawulo ne bakujjako statement naye nga bye bimu ekisinga okunnuma